mikwano gye baganda be bonna bazze okulaga nti bamuwerekera okutuuka ku kkula lino bakatuuka wano ku palamenti eno paakiri ya palamenti lwa palamenti ye nga bulaba bwebagenda kumekanikanye olunaku luno lutegeeza kinene nnyo mu bulamu bwa palamenti famire ye n'abantu ab'enjawulo balulindirira naye nga bwemanyi egizibeerawo oluvannyuma bamaze ne bamugazetinga mutute tugenda kudduka mbiro mmwe nina bajja mu bujjanze atandikirawo okukola mu kaseera kano kennyini kasamala okuba ebirayiro by'omubaka wa palamenti ayingidde mu palamenti okutwaliza wamu era agenda kubayolekera wa sipiika ekiyitibwa kyembalaza sipiika kyekisenge oba ye ofiisi ya sipiika mwasobola okumufunira kiri mu mateeka sipiikaiza omubaka wa palamenti mu kyembalazize ne bwoba tewali kufunga kasita sipiika wa palamenti amala okumupalamenti olaba afuuse mubaka bajjamu kaseera kano ngenda kusooka nkwerekereza embeera nga bwogiraba ate oluvannyuma nja kuba nkuddira mu maaso awo tufune kufuna Nalukola twogeremu naye obugambo kimubiri okugogo n'ensonga ez'enjawulo zetwogerako corporate tugenda kuyita ku security checkpoint omanye endala nga egenda mu maaso nja kuba nkwegatako oluvannyuma ekibamukasitivi okufaana Bible or Quran? Okay. The family come from this is the wife, this is the father. Where is the baby? Baby. very small. Is that okay here? Here? Yes. Okay. We don't cover the face door. Maybe we can put here. I thank you, Madam Speaker. I, Luyimbazi Elias Nalukola, solemnly affirm that I will faithful and bear true allegiance to the Republic of Uganda, and that I will preserve, protect, and defend the Constitution, so help me Allah. I, Luyimbazi Elias Nalukola, solemnly affirm that I will give faithful service to this Parliament and support and uphold the Constitution of the Republic of Uganda as by law established, so help me Allah.